wa Segirinya oba omugezi Segirinya eyali n'agamba nti Segirinya yagenda okufa nga tayagalirako ddala Nuupu. Yazzeemu n'akanula n'amaaso ng'akyogera n'agamba Segirinya yagenda okufa nga tayagala kibiina kya Nuupu. Kituufu okusinziira ku bantu bye balaba oba yakyogeza mutima mubi oba kwagala sympathy eri bantu oba kiki ekyamuviiriddeko okwogera ekintu ekyo. Basebo ne bannyabo kantandike ne musajja waabwe okuva mu DP ate nga wa LUP wa Nuupu. Basebo ne bannyabo naliko mu Democratic Party segivumirira naye oluvannyuma lwa Mao okugyewaŋŋamya ng'agenze wanalemeramu n'engyesonyiwa. Ensonga ya Luswa muganda waffe kyekiri kibagambye nti ono kyabadde agamba oli nti odduka nga tewali aggoba. Muganda wange Luswa odduka naye teri aggoba. Luswa Luwemba gano ge mazima. Ndowooza mu mutima gwe yagenze okwekebera. Ayagala kwesimbawo okudda kwesimbawo. Naye nagga nti buli muntu yenna atasuubira kaadi agenda kukola ebyafaayo binnyo mu kaseera kano ke tulimu. Luswa ayagala kaadi kubye buli muntu atasuubira kaadi agenda kukola ebintu bingi ebyafaayo. Luswa Luwemba ssaawa zino anoonya teshoni y'abantu kumutunulako. Era kyovulaba ennaku zino atrendinga nnyo. Yakola vidiyo za ziringa 8 ku 10 atrendinga nnyo ku social media. Naye munnange n'abamu abakufollowing oba abakulaba ogenda tuuka ekiseera ofuuka ekisekererwa. Luswa ogenda tuuka ekiseera bakubuuza ebizibu etagenda kusobola kuddamu. Ensonga gimalirize. Luswa Luwemba nandibadde ndowooza nti muganda wange nga bwe wabuuzizza nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu lwaki teyabuuza Kyattaani Segirinya manya laki teyagala Kyatta Segirinya wali wennyini mu kuziika. Kati mbadde nsaba naawe ky'otaasobola kwogera kirekere ddala okuba gwe wali omuyambi we. Abantu bagenda kutwala ng'omulimbo oyagala kyeyambisa kinze ng'eyali omuyambi we manyi era bino byonna bye mbabuulira mazima. Naye ate biyinza okukuleetera obuzibu oluusi ne bakubuuza betajja sobola kukola ki. Bayize kamba bulina kino bwe tuba tuli ku pano wano gano ge mazima. Mulimu abaagala okwesimbawo, mulimu abatagala kwesimbawo, mulimu abawa endowooza yaabwe. Mbadde nsaba omuntu yenna ng'oyogera tobeera nnyo mu kamera n'ogamba nti David Omwono baamuwa $8,000,000 agenda akole bw'ati. Wano kijja kwogera nga kinyuma. David bw'anaayingira era bali bajja kukuba engalo. Agambye David yasaba $8,000,000 bw'onaayingira ekkooti abantu abo badduka ne bakulekawo. Luswa Luwemba emu ku byoyogera oyinza okozesa nga bikuyingiza ekkooti naye bonna abakukubira engalo n'endu tebagenda kujja. Eyo endowooza yange mukama wange. Kazindalo kampeere muganda wange. Niyo n'embizi eri mu kiro mmeka. Bannange. Nene. Kugirana. Wamma mukama wange tugende mu maaso. Ebigambo bya Luswa byagambye nti nno omukulu oba omugenzi obudde buno Segirinya yafanga tayagala kibiina kya Nuupu ng'akikyayidde ddala. Mu ndaba yo y'ebintu olaba nga kituufu. Ate oli muyambi we yatuuse n'okugamba Edi Mutwe yakuba essimu ya Segirinya ng'omuyambi we yagikutte bw'ati mu ngalo. N'agamba Segirinya nti gude bwe yamukwata oyo Luswa yakwata Edi Mutwe n'amugamba nti tebamukwata n'akubira muganda wa Segirinya gobe Katambo bayandisi mumanyi n'amugamba gamba Segirinya principal abakola president abeetaaga oyo Segirinya yakubira Alan Sewanyana principal abakola ki atwetaaga Sewanyana n'amugamba banaye nkyali mulwadde nkyayejjanjaba naye ng'oyo Segirinya yagaana okwogera ne Edi Mutwe ne Bobi Wine paka wayitawo obudde n'agendayo n'amukyalira ng'akyaliko ne kanula oyo omugenzi Segirinya. Ekirala bwe baamala okutaba Segirinya bano abo bennyini aba Nuupu baavaayo kaabe Bobi Wine kennyini ababuuza baavuddeyo batya siwayiriza bannaye mwateeseza n'abasajja awo mpuga yavye n'agamba sateeza n'abasajja osanga yakyogera olw'okuba nti yali alumirirwa bano babaka banne bave mu kkomera kubanga Segundi yakireetako oyo Omugalatiya nti banne tuteese ne gavumenti ng'omuntu ng'omusajja wa Buganda ate nga bano baali mu Buganda ate nga nabo Baganda n'agamba nze kankola kansala amagezi gonna
nabeka bana abantu mbajja mukomera kakati awo omusajja bwakugamba ali mukomera Mpuuga ne Abedi Bwanika abagamba bonna tutese ne government ete abasibe baffe nga gwe pate president olemeddeko gambe totesa na government olaba nemba muri na murutalo side yemu etesa naba ne side ndala jabala nayo okuwa kino twaba abayekera baffe nikitambula bwe kityo n'ekibi nnyo okulaba obudde buno nga Edi Mutwe ya trading esawa zino nika kyali abaana abalabe basibedda kyogamba ye Edi Mutwe obaba nabalaba abali mukomera nga bano baita propose gama tese government ate nga Nubia ndi babatesa ngabata lwaki batesa lumubo nabati ba political prisoners nabo natu batelu mundi gumu ne bajjaka abantu bata basatu babiri andi abatesa ne government alaika Kyagwante yalimu kati Edi Mutwe yavaayo atya noyo Nubia nili mukasooka oyo mukasooka yavaayo atya so mubino kitegeza nawo oli sure ndinno omukulu yafanga tayagala Nuupu omukulu yagambye Seruko Bamayuti bakwata yonna n'agamba president wa Uganda ye Bobi Wine kati yotuba tugatesa na echi sikategedde mukwate gwanga lyamwe tukwate gwanga lyaffe mwe bani ffe banna Uganda bannansi tulinyike mugundi eyo kale obuvuyo buli omu tugenda kusobola era jeno mu CDF wa Uganda achogera lunywe ne president tugenda muddako katono nnyo nga tugenda maliza tugenda mwogerako papa ebigambo obiwulidde gwenga ali mu NUP buli kasere enkiiko zibeeramu bizio bitambulo biraba nawe Ssegirinya ddala kituufu yafanga tayagala NUP kati omwami Luswa nga bwe yayogedde Luswa nga bwe yayogedde Honorable Ssegirinya yafa tayagala ani NUP ngenda mutereezaamu Luswa ngenda kuviira emabega wa Luswa nga nkugendera emaaso wa Luswa Luswa wamulabako ng'asiramuka nawe wamulaba ng'atola sahadi bagiyita sahadi bagiyita biki wamulabako namulabako we musamulabako namulaba azimu ya madini nga asiramusi kati Luswa oyo tusobola okugamba sigamba nti ye tusobola okugamba Luswa oyo okufa kwa Ssegirinya alayika yali akumanyi kuba yeetegeka bukyali mpuliriza omanyi lwaki mpuliriza kuba mukamaawo ali mu kkomera mulwadde muyi gw'okyusa eno osiramuke kuba okimanyi ekawempe nga toli musiraamu ekawempe togendayo Luswa n'akola ki ffe tugenda twali tuli awo tugamba Luswa ono ayagala okujja ekawempe anaakola ate atali musiraamu Luswa n'avaayo n'agamba nasiramuka nga tetwakimanya okitegeera Luswa oyo eyagambye nti mukama we yali tayagala ki kibiina kya National Unity Platform Luswa oyo omu nga Ssegirinya afudde Luswa yavaayo n'ebitabo bye n'abireetawa ku kitebe ng'ayagala kaadi wabula mukama we yafa tayagala ki kibiina Luswa oyo omu gwe twogerako bwe tuti okitegeera yagamba nti ebintu bye baali bakoledde kawempe byali bingi okitegeera tumuwe kaadi agenda kusobola okugusa ebintu bya Honorable Ssegirinya okitegeera Luswa n'agamba Luswa yayimiryako mu kamera n'agamba manifesto ya Ssegirinya eno gye mulaba gy'abadde atambulirako amalwaliro ebiki nze yagiwandiika Luswa yafuna obululu bwaliyo baana mu busatu baana mu bumeka yaddirira Kalifa yafuna na musango gundi eyasooka oba bongerako eri obusatu eyasookera ddala yafunaana mu busatu kwana mu bubiri naye nga ye yawandika manifesto eyo Ssegirinya gye yali atambulirako kati Luswa tetwagala okumanya ekintu kimu mukama we yafa tayagala kibiina gye wajja okusaba kaadi bwe bagikuma n'ogenda mu kalulu n'obeerako mu kalulu ne bakuwangula bwe bamala omuwangula Luswa yagamba nze ngenda kubira Robert Kyagulanyi Ssentamu mwetondere nali njagala tubeeremu aba NUP babiri nze ng'ono omukyala mukuba enkokola mbeere nga Ronaldo nga mpaata gundi ateebe okitegeera mbujje kye kyamuleeta kyokka oyo ekyamuleeta okuuma akalulu ako baleme katubbako oba yali waakumeka simanyi kuba obululu 43 kitegeera ne mukazi we teyamulonda okitegeera kati Luswa oyo kyabaamanya waliwo abaamuwaddeyo akasente anti Luswa oyo ayagala nnyo ssente gwe kyoba omanya Luswa baamusabako n'ebisumuluzo bya woofiisi eyo n'emmotoka ya ambulance famire n'abigaanira
Atolozania mwadaka sente. Yamanyi bakolera. Anti luuso oyo siwassa. Wajja kuyita omwaka gumu oba ebiri agamba bamumyagambe. Gundi mwagamba nkole bwenti Robert Kyagulanyi Ssentamu ndi wano taata netonda gundi nga baganya omwocha. Subireyo kwetonda kwa Luswa. Tebaganye bajja gana omwocha. Okay, kale basebo ne banyabo Davicom. Akyakolera kuloni. Ensonga yeyo kituufu omukulu yafata yagala NUP. Ngala kusaba kudda muri muto wange. Luswa omugenzi ya musiramula. Omugezi yasiramula Luswa. Wabata minjagala kitegere kuva na leero. Niyo obutamanya si musango. Tuvala amazi gasula gatambula kiwone ko ali atiga agenda nga batwatu ebasi. Yasiramuka ng'omugenzi yati yasiramuka lwa kalulu. Omugenzi ya musiramula. Ekyokubiri ndindako. Ekyokubiri kyadageza okulaga mbu Luswa alinga yageze ekifo kye Kawempe. Nga mukama wa afude ekyalimba kubanga nalukola yasoka yate ebipande. Kinagenti abantu abasinga obaletanga tebamanyi kakana webisere bisinga omuntu wabanga oyogera owuliriza sigala kugikuwa wali tovuga wandi that's why wadde oyogera nga nze sirise nkuwulirize obutamanya si musango ngenda kuddamu mu bantu abaali basinga okweyagaliza Kawempe otukawo mu kweyagaliza era bali baga Segirinya afe nalukola namba emu nalukola yagala Segirinya anti yakuba ebipande byaliyo kuva ddangula akyali mu kkomera. Ali mu ddwaliro sebo. Ngoli ali mu kkomera mu ddwaliro nga ebipande bya nalukola gye ebiri. Ekyo nkitadde. Mwami Luwemba ebigambo bya jayogera. Omanyi olwa abantu abasinga nga bawuliriza kudda muntu awuliriza kuyiga. Kale biri embadde njogera mugana nga awuliriza kudda muntu awuliriza kuyiga. Ate ono omuntu nga ayagala kwogera oli byayagala kuwulira kati ngenda kwogera byayagala okuwulira era ogakulanga tukwataganye. Ayogere byayina okwogera. Mwami Luwemba ebigambo byayogera. Tugenda kufuna n'abantu abalala bagwa mu kategori eyo. Era olusoga Mwami Kachumbali bwe naabanga sintaanya nnyo ne tufuna muntu mu gavumenti oba mu ddiini oba omuntu omukulu yenna si mu myaka wabula mu birowoozo ne mu ntegeera nga nasobola gatta bantu bano babiri Mwami Kyagulanyi Ssentamu n'Empuuga tukyafuna ebirala bingi. Beetaaga okugattibwa. Anti bagenda kweyuza ku muntu asembayo era olaba omukulu atwala wano Sewanyana ayina ebyama ebenge ebya katsi era ebyama by'omukulu ono okubiraba kaadi egezeemu bulwe bagimumme agenda te ebyama anti guno omuguwa gwamuteekeddwamu guteekeddwa okuba gwe gukkira kubanga ekisooka kya byonna Mwami Sewanyana era ayina conference call olunaku teyakolebwa. Okitegedde bulungi teyakolebwa kati tumanyi ogalo gikola bamala kumukubira simu nti jangu lwaki teyakolebwa era conference yali agenda kwogera ki okitegedde bulungi kiki ekyagana conference eyo okubaawo. Mwami Luwemba ebigambo byali mu kwogera essaawa ya leero biyinza okubanga bituufu 100% tubyetaaga obudde bule biringa byama bya katsi biringa bya mukulembeze kyangwe byaleese nti bwagenda nga mukomera bangamba nga ntono yakola ki baita bijja nabyo kyenkugambye twaluka kati ebintu ebitandise okujja nga biwa omukulu ali mu buyinza era president w'eggwanga General Museveni omwaganya atambulenga bw'ayino ttamba nga kijja kuki yagamba mbu opposition ngenda kugimalawo naye ng'agimalawo muri mu kweyuza mwekka na mwekka twagenda kuwa ekyokulabirako essaawa ya leero wova olonga nti Kayemba Solo onaleba Empuuga waliwo n'omukyalo omulala awo Juliet Kakandi balinganga bana abakulembeze be baasibanga bana ababiri bano bali mu Greater Masaka era bali mu Buganda kyokka Buganda Museveni mwatafuna bululu kale katuuke mu campaign bamukwewandisa asooka abake bano bagende mu kkooti bawuli nembe n'emisango gyabwe kubanga mumwe wako obujulizi kati wano ababaka be bayitewo aba NRM kati wagamba nti byali mukaga akumalawo opposition ob'omunenya ekirala abantu bonna bannabyabufuzi kijega nti bategeka okutabaganya abantu bano tokirowoozaako nti abantu abeetolodde Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu bonna bagenze babaka kati tajeti ebayani
wabanga bana bamwetolodde Edi Mutwe Akireo Jeno Gaddafi n'abala abakutte kakitegeeza tagi tebasigaza omuntu atya awo nyine kati nnyo basigaza omuntu atya omu Kyagulanyi Ssentamu mukati mpuga amututte mu kkooti kati mpuga amutwala mu kkooti gutambula guvuga unakulo kwaliza president ono bamuyita mu kkooti agirira kizo ja kudda ku Monday ono bagenza okwewandiisa kwa Friday kuka Museveni yalina jazanyo ebyofuza ebiri smart ogenda okudda ku Monday okwewandisa nkagwadda tutegeddwa okufuna olunaku olulala olw'okuba ensi Uganda era demokrasiya kutambula ku mateeka ono ateekeddwa okuddamu yeewandiise balunoonyaawo mu kunoonya olunaku olulala bateekawo date gye bamuyitako mu kkooti olw'okuba nti ye ayagala okulwanirira abantu era bannansi abeetaaga gyagenda yeewandiise kkooti emuwandikira wagaana okujja mu kkooti olaba engeri ebintu gye bigenda bitambulamu kyovula nti nze ŋŋamba nzikizigana n'omuntu yenna avaayo n'asooka ayita abantu bano bombiriri okweyuzayuza kuno kuddemu nga 2026 eza kawanguddwa oba bakoze eki naye essaawa ya leero bali mu butego bwa President Museveni bwasinja ddulu kwako kuba kati essaawa ya leero tugamba Museveni yasiba abantu kati yabaze okwejjeerera mpuuga ne Kayemba Solo be basiba abantu kale basiba ne banyabo ensonga zezo ndowooza muzitegedde bulungi nnyo ate ekibuuzo ekyokusatu kye tugenda okugendamu okutanya tumalirize ebyobufuzi yamaliriza tainaawo basebo ne banyabo tetuyinza va ate ku paneno nga etwogeddeko ku muntu obudde buno asinga okutambula mu ggwanga that is Jeno Muhoozi Kainerugaba CDF eggwanga yavuddeyo emabega kaawo n'atweetinga n'agamba wasiga bukyayi kati bukungule soon we are going to teach you Lunyankole anthem n'ateekawo ekifaananyi kya Bobi Wine ne vidiyo ye ng'agamba nti nno buli ali mu Buganda yenna ng'okyagira Museveni totegeera oba kibe yakyogera Bobi Wine maninga ndi Museveni yakyusiza kanateko ka video ka Bobi Wine ngayogera ebigambo biri then agamba soon bagenda mukwata ate asoma Lunyankole actually tagenda asoma Lunyankole wabula Lunyankole anthem Deviko mode olewa akututte kakati bwambo yamazaawo waliwo twite ndaji yakoze betugera bidamulumu nga awanise omukono nga alaga okulayira ngera agamba nti I Muhoozi Kainerugaba swear in the name of Almighty God solemnly affirm that I shall faithfully exercise the functions of the president of Uganda and shall uphold, preserve, protect and defend the constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda, so help me God. Nga wanise mukono ngalaga nti nno agenda kulayira yagambye soon essaawa yonna agenda kulayira kuba president wa Uganda. Ensonga zezo bbiri okwata Kyagulanyi ayigo Lunyankole anthem n'okulayira kwe mangu nnyo ebyo byonna biri awo mu speed nnyo kulinga ku madda ga Yesu soon agenda bikola. Tutandike n'omukulu ndowooza yamanye enteekateeka zino eno wakazindaalo tulizobeera ne prime minister w'ekyanga tetumanyi muganda wange moderator webale nnyo okumpa omukisa guno naye kantagaze ku bigambo bya Jeno Muhoozi byayogedde kakati eno temuzija kumulagayogere kometinga ku bigambo bya Muhoozi byayogedde naku nga 2 mabega 3 ayi command yatudde entebe ng'agikubiriza ye Jeno Museveni president wa Uganda Jeno Museveni president wa Uganda nakubuza president wa Uganda yakulemye okuddamu bali kubuddewo bono nayogera akati omanyi lwaki yayogedde ebigambo ebyo CDF waffe ng'omuntu omutendeke bwabeera akuba tooki n'alaba wa Bobi Wine gyagala okuteeka eggwanga lino kyetagenda kukkiriza bukana kukyembeera mbagamba
kubanga toyinza kuddawo n'oleeta okutemaatemamu mu mawanga era kyovula abadde ayogera ebigambo ebyo nga taddeko ebigambo Bobi Wine byekola ki yayogera kyawagira Museveni musiru nnyo oba tayagaliza naye nga yeomu Bobi Wine akulembera abataagaliza kubanga okumanya lwaki akulemberwa yakulembera butaagaliza toyinza kuddira ow'ekitiibwa Mpuuga yali musaale nnyo n'oyo Sseggona mu kusaawo Nuupu eyo mukimanyi bulungi nnyo ekyokubiri nkubuulira amazima ekyokubiri ono ayali omubaka wa Makindye East ono Ibrahim Kasozi oyo sente ziyateeka mu Bobi Wine taka budongo naye bonna yabakola atya gwe toyinza kugamba nti gwe mukutaddewo ekintu kyammwe gubeere mulungi omu abo bamanyi otugamba nti principal tasobya naye General Muhoozi bw'atwitinga emboozi n'ebeera ngeri ku General Muhoozi naye ate General Muhoozi byagamba bituufu agenda kulangirwa nga president next president yaddako gwe tokiraba ekyo nkyogera mu kamera nga sikirumamu gwolowooza Bobi Wine asobola okufuga Muhoozi nagwe bwoba omulaba kakati bannange kino Jono kyagezaho okutangaza eggwanga kyolina osobola okumanya yali mu control kimanye bulungi ekyo yali mu control ate bamwongerako n'obuyinza obw'amaanyi apromotinga ne ba generals teri CDF yali akikoze kana kirizibwa okupromotinga kwayije gwa promotinga ya promotinga bana bali acting ne bakakasa nenga CDF yakikola bamwawulizaho ku buyinza obw'amaanyi kati mwaba Nuupu bali mu kusagira ku mugwanga lino titugenda kukiza kintu ekikubeerawo kitegeeza okakasa nti nno mangu nnyo Bobi Wine agenda yiga anthem y'Abanyankole ate president ate Muhoozi agenda beera president wa Uganda kyogamba Bobi Wine tamanyi Runyankole mukazi we tamanyi Runyankole bamuwadde n'erinnya lya Mitembo ng'aba nti tamanyi Runyankole kati omuyigiriza anthem kijja beera kyangu nnyo ginyimbiremu Runyankole oba ogimanyi sigimanyi kati ono so muyigiriza kijja kuba kyangu nnyo okuyigiriza kisoboka okuba bani babimuwandikira n'abisoma n'abiyiga naye ate tetwetaaga muyigiriza kubanga mukyawe gwasula naye asobodde omuyigiriza yali omuyigiriza dda naye lwaki ayita wala nnyo ayisa mu ngero omanyi bafa abasajja ba NRM stroke PRU tetulinga bano aba Nuupu nti buli kimu ekikubako obukulu nga bw'okirabye gwe n'oleeta omusajja n'omuteekamu omugwa n'ogamba gundi yatta gundi ne gundi nga kyamulema okwogera wali mu ntandikwa bino nonna byogera nga bakute Edi Mutwe kyo muganda wange kyabadde akutangaazako Devicom nze ndabula bannayuganda naddala abavubuka abali mu kwerimbarimba bafuutu soja temwetantala kutabangula ggwanga kutabangula ggwanga bafunde tolowooza nti ebigambo bya bya CDF bye biyinza otabangula eggwanga principal ng'akuza amazaalibwa ge bakuba parade mwagira mwenna ekyo kimanya kikootana n'amateeka ga ggwanga teriyo ggwanga libeeramu magye ga mirundi ebiri oba nti gavumenti ebire mu gavumenti ekisooka mweka nyini mwakkiriza ti Museveni yabawangula ne mulonda n'oludda oluvuganya gavumenti buli kimu kyonna ekifunibwa mukifuna mu bujjuvu emmotoka egulirawo omukulu wammwe ekkubo gyatambuliramu kyendi mukulaga nti mwakkiriza twabawangula bulungi nnyo byebyo bye tuliko nanti CDF yadumira amagye ga Uganda ensonga yabadde bweti linemusebo kakutangaze bulungi nnyo era bino nabyogera ng'asinzira ku parade gye mwakola principal yennyini n'avaayo n'agamba mukimanyi nti muli magye ga ddala kati nga CDF ali mu ntebe gwe gyoyerabire tolw'amagye ayina otufugamu yali mu ntebe tawe si yalimu CDF yadumira amagye ga Uganda sebo kankubuulire kino bagambye ali mu ntebe kuba agambye wano eno nga basoma ano agambye yagenda kulayira ne byagenda okulayira abituwadde yali mu ntebe obukosa ajja kulayira taata we si yalimu mwali naye olugita bwati taata we si yalimu kandi bajja tunabakiwulirako nga tukiyimba mbuki bannange n'omusajja abeerawa kale wache muyimba kuba kyenjagala okumanya kuba nawe next president ye General Muhoozi Kayine Lugaba oyagale ogane mu Uganda ate obadde ogamba tugenda London agenda kutta taata waafuge agenda mujja ati wakyamutta osobola kutta kitaawo agenda kukola atyo okufuga agenda kujja mu kalulu kano kegenda muganda wange kansala mbadde mbuuza apo obudde ssebo mugamba soka mpo obudde agenda kujja mu kalulu oba agenda wamba
ate nga wamba atya agenda kujja mukalo ekitegeeza ekisooka agenda mala kola bulungi akalulu kano tetwagala butaba ku bukalulu kano agenda kujja muzeeyi afuba emyaka gye 5 tetugenda omwongera deni oli akomewo bija 3 muhoza alyoka ajje ate era bwe tulaba nga muzeeyi akyayagala tusobola omwongerayo kitegeeza oli tajja kufuga okitegedde kale n'ogamba ogeremu ne sukaali mu cyayi si bigambo bugambo tulaba nga muzeeyi tukyamwetaaga nnyo bija 3 tumugayira muzeeyi twongereyo okitegedde esebo lyakumbe ensonga zezo ye honorable tubi ekasanda abamaserengeta mu mulabirenga ddala anko kanzire ku saidiyo ebigambo by'omukulu biwulidde n'ebigambo bya CDF abiwulidde kusomesa musajja anthem ya Lunyankole na kulangirira wa president sawa yonna kulayira actually kakati omanyi abantu abamu mu nsi babanga balanzi era lumu abantu boogeranga ebintu just mutereke obutambi nja kwewola ku bigambo bya muganda nge David Komomega kawo akugambye nti bwe tuteetereza mu bwangu waliwo ekintu ekigendo zanyibwa ejjenga surprise alijja ko kyagindako solution kwede gye kwatwete matemadda n'akubalira nti bwe tunula ku bigambo by'omukulu kitegeeza kisobokera ddala okugenda mu kaluke tugendamu nga ffe president waffe ali muki mu kkomera okitegeera bwe kiba nti kisobola okugenda mu kalulu nga president waffe ali mu kkomera Robert Kyagulanyi kitegeeza kyangu nnyo oli okukola kiri kyagambye wali okulangirira okulayira actually okulayira kitegeera era kyo butakulimba ensonga ng'omumusijja gigenda mu nnyo ekituufu kyekyo bonule bintu ebigenda mu maaso kyangu nnyo Robert Kyagulanyi sendamu mubala omuzannyo kati mu abenjuka mugenda kukola mutyo omuyimiriza okulayira anti kati ffe ate tulina komanda Bobi Wine omuwulize yenna owuliza bigambo bya komanda bwene bwakeera ku makya n'agamba nti njagala genda ntebe mu ntebe tulina kubuuza kasita akulembera bati nga tukola tutya bwagamba nti mugira mulindako omuntu yenna sina mukulembeza wabula omuntu yenna alimu amagezi obaako ne komanda kyovula bw'obeera wano ng'oyogera ssebo gwe komanda wano era bw'ogamba nti sirika omuntu alina sirika era gw'olabaga nnyo sirika ng'oyogera manya talina mpisa okay kati sirika tugende ewa Deviko ensonga ya CDF gwe tuliko wagambye gwe wamutembeeta wewaluka we tuligwa ekisooka kya byonna nja kutegeeza bannayuganda oba abaganda oba abantu bonna abawangalira notuwangalira kyomuntu singa aba yeetisse walengeza batatowolokose kituufu osigala okyamenyeka enga obeera weetisse nojja ku mutwe n'okwata mu ngalo singa oba okola bwoti ng'olina kidomola ku mutwe nojjayo nokikwata no bwoti mu ngalo oba tatowolokose osigala busigala bwe bumu kyengezaho okubategeeza nti okujjako Museveni n'ossaako mwozi towalirowooza tibamuye ekikyuseemu oba ovudde mu ddiro okudda mu kiseera ekyokubiri kyenjagala muganda wange ono amanyi kuba mpangala naye tumwine bino mbimugamba ge mazima ag'enkomeredde era musabira afune ekyo kyayayaani ekyogera mu paliamenti oba oli awo okukiikirira abantu be nga bw'ayagala naye nzimanyi nti agenda kukola okusinziira ku message eyo nga bwe ngisomye nkimanyi bulungi nti ono era mbadde nja kusaba focus mu bamutunza kamera bamwetegereze atuukira jjo ne muwoozi nga tuvudde mu byakaliyoki amutuukirira ne boogera bantwala onyambangako akati galo ge magezi ge muwa oba byemugamba amazima agatakaawa olunaku CDF kalikwata Kyagulanyi sentamu naye mutwala mu basement olunaku lwagala okusomayo okujjusa lwaki w'amagye nga gwakutte civilian olunaku bino ebigambo mbituma ono kubanze ne wantu ate kiina mutawaana ajja kuntwala era amala nti andi nakyayinza kunkongolako era kyasobola kiri ekintu eki babukubi naye tobali asobola kukola follow up ku nzembwa afiiriddwa nnyo omulwanirizo era ye bweyaza okuseera agambe naye kakati ono tuwaleeta waki mutwale musuule eyo gasiya naye olunaku lwalikeera ku makya n'akwata Kyagulanyi sentamu n'atwitinga nti ali mu kuyiga Lunyankole
ajja kasawaki civilian ate asinga CDF amaanyi so mbadde muwa kirowoozo wabanga kituufu nga yakola tweet ezo akikomyawo takizza mu reality mu byaddala anti Kyagulanyi Ssentamu w'omukwata n'omuteeka mu basement osobola okumukwekawo naye munnanga alabika kati gwe manyini otuka n'ekiseera nkoko njeru n'oyagala osabe TV y'eggwanga eya Uganda yonna ogende obage nti gwe twakutte Kyagulanyi Ssentamu tumututte mu ddwaliro era yali mu mbeera nnungi nga tekikyasoboka so ate watugamba nti agenda kukwata Bobi Wine kitegeerekeka omanyi ate bali babiri basumbuwa abantu waliwo Bobi Wine omubanda wa Kabaka kale talina mutawaana oyo otwala naye wona okubayita Kyagulanyi Ssentamu owe miliyoni 4 gwe naggambako luli kale 43 oyo ate at least onona paneno oba onona makindi so nze nja kugamba muganda wange tumwine nsaba muganda wange tumwine abeereyo nga banyumyamu omanyi amaanyi ameemanye sijadduma lujja kubeera mu comment amaanyi ameemanye ago mabi nnyo kati CBS kati CDF ekizibu kyagenda okufuna lwana akakasa nti ebintu bibiri ku nsi naddala mu Uganda byawukana anko yawulanga nnyo omuntu ayagalwa abantu n'omuntu ayagala oluntu olw'empaka kati ffe mwami CDF ne President Museveni ngaze nze mbagala lwa mpaka mu byaddala sibaagala lwa mpaka kyokka era n'okubeetaaga oba oli awo nze sibeetaaga naye era mbeetaaga lwa mpaka abagezi bajja biwulira okitegedde bulungi nti wonteerawo nti kati muntu ali mu nsi eyeeyagala erimu demokolasiya busobola n'okuziba nga sibalowoozezaako tuba mwe bali mu nsi naye olw'okuba nti kati bano bakulembeze babiri ate nga be bakyaliko wabeera ku TV nteekeddwa okugiraba oba oli akubasa pulezidenti n'agamba kati nze jakakasa CDF ebyatwitinga okumulaga nti tubiwa obudde era tubiraba olunaku lumu ajjatwitinga agambe nti Uganda ekoze entegeeragana n'Amerika kati visa free bajja kusigalamu abantu aba mu Uganda ekirabentebaawo nayebalokakasa nti fe tuli bafolowawe tumufolowinga buli kyakola tukiraba yajja atwitinga aga nti bassebo ne bannyabo okusinziira ekyamagero ekiriwo olwaleero kati Uganda visa free ogenda bugenzi mu Amerika ye nageza aterawo baasi ajja kakasa nti tumufolowinga asigale mu nsi yekkaje bayinza okusigala mwaba ne bano ba MP abalala bamukulu kabana nabo bajja kgenda n'abaana bajja kgenda ate ate onoomulaba asobola okgenda wa Bobi Wine naye kati ekizibu ekiriwo yagwadda mu nnyanja anoonyera egyagivaamu eri yamaladde okwewaayira nti mpologoma ya Museveni kati anoonyega egyakyeyambulamu era kyova yagamba nti NRM ate independent ali eri ali neeno era we naabanga sintaanya nnyo ajja kujja atukuba akaama bwasaaza bwasamira nti ekavulaawo wenzija banguba nze njagala abakulembeze baffe batutwala waliwo omuteesa omwe yagambe oba yabadde mukulu Yasiini kitwegenderezenga nnyo ebigabo byetufulumya mu bantu soke tufuna advice nze sikkiriza nti mwozi yatwitinga ebintu kuba musajja muyivu munnamagye tayinza kukola twiti eyo mbungenda kukwata Bobi Wine Kyagulanyi muyigiza olunyanku tekisoboka waliwo azanyira ku twita ye waliwo agizanyirako fe tusaba amukwate ate alabika ye kati kutwita taliiko kati nga nebigenda mu maaso ye tabimanyi kuba nkakasa tasobola kubanga nti asoga amaso okuyigiriza ekyo ekibuuzo mukama waffe kakikuba amutuukirira kituufu tabimanyi bigenda mu maaso akagala kakati njagala damu kibuuzo kyokka kyono ekyono wamma twita yiye twita yiye ate limmanyago
Mbuza Twitter yiye yagibeerako yiye kakati ono abadde kaŋŋambye anjagala mutereezeemu anti mmwe mugamba nti principal tasobya ate tawabulwa nze njagala kisodo ku mpewo ensi yonna endaba mulabule Bobi Wine kuki ayitatala kutabangula gwanga lino ajja kukwatibwa kutabangula kyeki ani ni babule kino ajja kukwatibwa ate bamukwate tekijja kubaako togamba takwatibwangako soko yamba ande okutabangula bitegeeza ati mbadde kugamba bwe nti ekisooka ddala avuma abantu najja n'agamba buli awagira omuganda tategeera bavumye bayombye twayombye ndi mu Buganda nga n'agamba ali mu bayigiriza lunyanko toddangamu kuloota ng'otambula lino eggwanga omusingi kwe guli tojja kugamba tojja oli kyabangule toleme kukwatibwa kola bwoti akoleyo ebyekisiru nga byonna kyatabangule gwala bwetamukwata anti oli mukulembeze tulabe ate okutabangula maybe kutabangula kyeki okuvuma abantu abayitabangudde ffe wano mu Buganda tetuvuma abantu okutyoboola abantu okuwaayiriza nti simanyi empuga yatta abantu olwo yamutudde mu kkooti kati katulabe bamuyite mu kkooti bamusindika eruzira mwekalakaasi wano ejja ly'abalamu yayimirira n'agamba awadde Museveni awadde Museveni essaawa 24 atadde Besigye kati myezi 6 ali mukomera naye ate bwe bakutte ate bamwamuza bamutadde amateeka alina okulamula bamututte twatambulira mu nsi mu amateeka tojjagamba nti Bobi Wine takwatibwa ajja kukwatibwa nze muzigire kakazindaalo tuli ku nsonga za CDF ekituufu nga bwe boogedde CDF gundi si yagiriko buli muntu bw'obeera mu ggwanga lino ng'olina level gye baakuteekako okusinga banno waliwo ebintu ebimu by'oba oyogera n'ebirala ng'olinda owulire ye yali ajeeganye owulire bye bakola ki yali ajeeganye bye boogera CDF omulamba alina buli kimu kyonna kyonna ekikebera no ky'oba omanya essimu yange essaawa zino ondaba nina essimu naye omanyi nti waliwo wali eri ali ku Facebook yange nteerayo waaka tebakubira essimu gy'abataddeyo bwe kiba kikyamu anti bagenda okuba nga ye yayokyezza dda baabirabye nange ngamba kitambule kati CDF omwana agenda n'atweetinga n'agamba oyo agenda yiga CDF kati ky'oba omanya kino kye tuliko essaawa zino kyayagala Robert Kyagulanyi abadde amuzibikidde nga buli kimu His Excellency Robert Kyagulanyi yagenze egundi His Excellency Robert Kyagulanyi yagenze kati kino essaawa zino kye tuliko kye twogera yessanyu lye tubenga tumwogera yogerako bbala paka 226 ebyo byagambye mbw agenda kulayira okujjako nga tetumanyi ng'agenda oba kukola kitaatawe alayire naye bwe tuba nga ayagala tugende mu kalulu aka 226 alangirire addemu yeetegereze bwe yatambula n'agendako e Masaka ng'ayitamu Buyisi baani abaamugoberera yayina obwana obuto n'oyo yennyini teyaliiyo e Masaka yatambula ka Uganda eno n'agimalako ng'ayina abantu 10 abantu 8 abantu omanyi nti kalebula asibya singa ko telefone nga naliyo waliyo mwagala okusaba naawe twagala ensi y'emirembe ati nze nkusiba muganda wange nkusiba lindako muganda nedda bw'aba ayagala kunsiba nakyo ngenda kikkiriza bw'aba CDF wa Uganda jerumo muganda wange ngenda kukyogera bw'aba CDF wa Uganda yatambula Uganda eno nga bwe yatambula nga muganda wange oyo yali kulaale yasooka paka kuyasembayo nzikiriza ngenda kwewaayo nkube ogambye siba 5 siba 2 nange omuganti gwa 10 gumulemye bw'aba yatambula ne CDF Uganda yonna anti gye mbaddeko bw'otabangula ogamba waliyo muganda wange mmanyi tewaliyo bw'oba ekinene nnyo wagenda Masaka n'eri ewuwo gy'ogenda ofuga lwa nsonga wali oyagala bategere nti CDF omumanyi obeera naye naye Uganda CDF yagirambulako muganda wange yategeera abantu abamwagala n'abatamwagala essaawa zino ne bw'aba ayambuka e Makindi wano buli omu asigala ku mulimu gwe tewali nasobola kutegeera nti yayambuse Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe keera bukeezi ogambe nti Edi Mutwe bamuleese mu kkooti e Makindi Kyagulanyi Ssentamu tagenda kuwandiika wano eno jasi bajja gamba nti ne Kyagulanyi ajja kubeerayo awiri ekkubo ligenda kukwatirira naye nga tebamanyi oba agenda kujja oba tagenda kujja yabadde Masaka okugenda okumulaba yabadde n'abantu bameka Mukama tabakimanya tino yabaddeyo Mukama yabadde n'abantu bameka toyina TV waka tokane kweyo ensonga
Honorable Kyagulanyi Ssentamu yakyadde ku St. Agnes awo. Naye bagezaako okuyanagira mmoloka gye batamanyi. Mu ddakiika nga 3 ziyamalawo. Abantu bali bandise okwesomera ko abanne mumanyi ekyo batukola. Omukulu ayogera agende. Ekirungi gwo omuzze. Ate nze mbadde ngenda muddamu Kyemasaka. Ate na onakayanya era yene yagala okujja abeerewo. Ebigana muganyi. Njagala kumaliriza ku nsonga yange taata. Atamumanyi izigano wange CDF ekigambo kyeyagambye okulayira. Ekigambo kyeyagambye okulayira okujjako ng'agenda kuwamba buwambi. Ajja kulayira. Ne mukalulu tasobola. Mukalulu nga bakataddewo. Ye nnyini yalaba kyasobola okufuna. Okay. Basawo ne bannyawo tujja sukakawo okweza ensonga ndowooza ate katukole mbwe katono nnyo labe. Nengo ne yegomba nnyo Bobi Wine.